oba n'abaako ebigambo byakugamba nti ddala kituufu vaayo oyogere nti Museveni yabbye akalulu, njagala omutubuulire okuggyako okwewa amaganzi n'okwefuula ennyo ow'omugaso. Tokyali wa mugaso Mayiga mu bantu byo bitalo ewa Chosen Beki munange afiiriddwa ali mu maziga g'amaanyi nnyo sides eyo ate nga ye ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga munange bafoot soldier kye bamukola kika bamuyisizaamu awo eggaali olw'ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera emabega kaawo. Naye nga muli mutya badiya, mwasibye mutya, mwasize mutya, kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Gwe wenna tannaba subscribinga mukwano kusaba osooka osubscribinge wano eno ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, ateekako notification bell. Ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers baagala nnyo wakensuso kye mukola kyakabi nnyo badiya era mbasaba temujjanga okwo bamikwano. Nga tutandikiddeko eno mu bitalo munange eno ew'omugenzi Rajiv ng'ono nno abadde mutabani w'omu ku bagagga wano eno mu Uganda amanyiddwako nga Sudiru munange yafunye akabenje akatutte obulamu bwe. Akabenje dekabusa munange katutte obulamu bwe. Naye munange abantu ab'enjawulo bavuddeyo, abantu abanene wanene mu ggwanga ba celebrities bavuddeyo munange ne balaga okunyolwa kwe balina ku mutima olw'okufiirwako omugenzi era bangi bamwogeddeko ebigambo awo bingi nga balaga mbu abadde muntu mulungi, abadde muntu mulamu, abadde muntu ng'alina ssente naye nga teyeeragira ku bantu, nga buli muntu amuwa ekitiibwa oba oli muto oba oli mukulu, bonna abadde si muntu mubi era abasinga bavuddeyo ne bagamba bunno eggwanga liruuzinze omuntu omulungi ennyo abadde alina ssente ng'ate ategeera n'abantu. Naye munange twabadde tuli awo ne zireeta Chosen Beki munange. Chosen Beki ye ate oba ngambe yatuseseza busesa ye yatugambye buno omugenzi abadde crush we era mbu abadde amuyinamu essuubi lingi nnyo essuubi lingi. Naye munange essuubi lye lyagenze ne likoma weerityo, Katonda teyaganyiza munange essuubi lye kutuukirira kuba omugenzi obulamu bwe munange bwakomye awo era n'agamba omugenzi amulese atya, omugenzi amulekedde abaana bannange Chosen Beki kirabika abadde alina essuubi eyo mu maaso gye bujja nga ye n'omugenzi oba banaakwatagana awo n'afuuka mukyala we engeri gye yayawukana ne dictator Amiri munange kirabika lyeri essuubi ly'abadde ayina era ku sayidi ya Chosen Beki munange miranga myereere, miranga nabiwoobe, ali mu bulumi bw'amaanyi munange afiiriddwa omuntu we gw'abadde alinako crush era abadde amuyinamu essuubi lye future ye yonna ebadde mu mugenzi munange. Ye bw'atyo bwe yavuddeyo n'atutegeeza ku post gye yakoze munange nga w'ogiraba awo n'akafaananyi n'ebyo ebigambo ebiriko. Chosen Beki ye yabyogedde, ye yabiwandiise, ye yabipositinzeeyo bw'atyo. Naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa, amusonyiwe byonna ebyamusobako era omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe munange. Nga tuzzeeko ku sides eno ewa Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda munange bafoot soldier kye bali omukola ku sides eyo kika bamuyisizaamu awo eggaali olw'ebigambo bye yavuddeyo n'ayogera emabegako awo munange. Ow'ekitiibwa yavaayo n'atutegeeza buno akalulu ka 2021 bwe kaggwa abakulembeze ba Nuupu baamutuukirira ne bamugamba buno aveeyo ategeeze abantu buno gavumenti yabbye akalulu bw'era Nuupu ye yabadde ewangudde akalulu naye gavumenti n'ekakwatamu n'ekabba buno era nga bamusaba
akunga abantu bekalakaase basabe justice. Naye n'atugamba mbuno ye yagaana obikola, n'agamba mbuno ye atakola mu kakiiko ka Electoral Commission, avaayo ate n'atandika okulangirira ebivudde mu bululu ng'ate ye takola mwaka akakiiko akavunaanyizibwa mu kubala obululu. Era n'agamba mbuno ye y'ensonga lwaki abantu ba Nuupu bavaayo ne bagamba mbuno ye wa NRM akolera Museveni biki mbuno awo wonna ensonga weeva kuba yagaana okola bye baamulagira okola. So munange ebyo ebyagudde mu kamwa k'abafuuti soja munange baavuddeyo awo ne bamuyisaamu eggaali nga mubamanyi munange bafuuti soja baavuddeyo awo ne bamuyisaamu eggaali ne boogera ebigambo bingi ne bamubuuza akana n'akataano omukulembeze wa Nuupu ki eyakutuukirira n'akugamba ebyo ebigambo ne bamugamba era ekyo kirabwa n'ayonka mbuno akalulu baakakwatamu n'omwana omuto akiraba mbuno gavumenti yabba akalulu ne bamugamba alekeraawo okwewa importance gy'atalina mbuno yeefuula nnyo alina importance wane eno mu ggwanga mbuno naye nga talina importance wadde n'akatono. Munange bamwogeredde awo ebigambo bingi nnyo kanneme kuba nga mbyogera byonna ngenda kuba mbalekerako wane eno ka vidiyo munange mubyewulire nga biva mu kamwa k'abafuuti soldiers. So bamikwano vidiyo yino ngenda kuba ngibalekerako mubirabe era mubyewulirireko naye nga mubeere bulungi mweraba. Omukulu Charles Peter Mayiga yavaayo n'atugamba mbu aba NUP bamwegayirira aveeyo ayogera agamba ensi nti Museveni yabba akalulu. Ekyo kimanyiddwa n'omwana eyayonsa ejjo nti ddala kituufu Museveni mubbi wa akalulu. Kati oyagala kuŋŋamba mbu kyali kyamakulu nnyo, ani atakimanyi? Kubanga kifuuka kyamakulu ng'okibuulira abo abatakimanyi. Naye abawagira Museveni n'abawagira Museveni n'abatawagira Museveni buli omu akimanyi bulungi nti Museveni mubbi wa akalulu. Kati kyali tugasseeko ki? Ye njagala ombuulireyo omukulembeze yali avuddeyo n'akuwandiikira ebbaluwa oba n'abaako ebigambo byakugamba nti ddala kituufu vaayo oyogere nti Museveni yabbye akalulu. Njagala omutubuulire okuggyako okwewa amaganzi n'okwefuula ennyo ow'omugaso. Tokyali wa mugaso Mayiga. Mu bantu 5,000 ab'omugaso mu Uganda toliimu. Ekyo nkikubuulira. Mu bantu 5,000 ab'omugaso betugamba nti ddala kituufu bano ba mugaso toliimu. Kati wali tugasizzaaki? Kubanga tukimanyi bulungi dikiteta yakola ki? Yafuga ensi yaffe. Ate dikiteta waba yafuga ensi yaffe kitegeeza omukulembeze yenna takyalina makulu. Abantu bano dikiteta banyigiriza be bamakulu. Yensonga lwaki tugamba abantu titugenda mu protest vote. Kati tukwegayirireko oyina mundu ng'ogenda kukuba abantu ng'ogenda kukwata emmundu ojje tukube Museveni toyina. Ate tukimanyi bulungi nti ddala kituufu obwakabaka bw'okiikirira Museveni yakuplantingawo. Tumanye amaanyi ga Museveni mu kibayita structures. Awantu wonna aweetaaga obukulembeze ekyo tukimanyi bulungi nti Museveni w'amaanyi nnyaawo. Yensonga lwaki yabaplantinga mu buli kifo. Ne mu NUP gye muli abafaanaganako nga mmwe. Leka nkubuulireko, leka kwetema maganzi na kwefuula nnyo wa mugaso. Uganda tokyali wa mugaso. Tukulabanga akagologoosa akajja ne koogera bye koogedde ne kamala ne katambula ne kagenda. Ekyo nkikubuulira. Teweewa nnyo kubeera wa makulu nnyo tokyali. Ekyo nkikubuulira. Obwakabaka tebukyayina mugaso kubanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza. Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka bw'akugamba obwakabaka tebuyina buyinza kiba kitegeeza nti obwakabaka tebukyayina mugaso. Kubanga obuyinza bw'obwakabaka ze service kati tokyayina buyinza then bw'okulembera ogenda batuusaako otya service. Oyagala kuŋŋamba ebigenda mu maaso mu Uganda nga bwe biri bw'obyagala? Ye oyagala kuŋŋamba nti ffenna tutule butuzi tubirabe nga bw'obiraba Uganda eterere oba Buganda eterere? Okuggyako ng'oŋŋamba nti Buganda nga bw'etambula bw'eyina okutambula naye bwe kitaba ekyo saawa zino buli Munnayuganda kimukakatako oba oli musiru oba toli. Wadde tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti mwe bannaffe Uganda mwagiryamu ebinyeebwa. Era bwe tubateekako akaziŋŋoonyo kajja n'ebinyeebwa kuki? Kajjirako ebinyeebwa. Bwe tukulumisa ku kaziŋŋoonyo tumanya. Twakulumisa dda akaziŋŋoonyo ne tukitegeera nti ddala kituufu owagira Museveni era oli mukozi wa Museveni ne tukitegeera nti tokyalina mugaso gw'osobola tugattako. Kati oli wano weewa amakulu. Weewa amakulu nga wa watugasa ddi? Mbuuliraayo wali ovuddemu statement egasa eggwanga.
kubanga abantu abanyigirizibwa gwo bagamba nti mukakane gavumenti obe banyigirize ejja kumala egende ebyo bigattako oyagala kuŋŋamba munna Uganda agenda kugattibwako mbu oba bamubba bamubbe oba bamutta bamutte gavumenti ejja kumala egende Museveni ejja kumala agende ye njagala ombuulire bw'otabaako nakyokola gavumenti egenda okgenda ejja yomanyi bwegenda ofaanana oba gwogireeta olinayo gavumenti gy'oleeta kyoyagala otugamba kubanga ate ffe abagezaako okulwanyisa omutemu ate ffe b'olwanyisa Mayiga leka kwewa mugaso tokyayina makulu ebyo byaddala tokyayina ekyo nkikubuulira kubanga toyina ngeri gy'oŋŋambamu nti abakugamba okwogera amazima bakola nsobi ye bambuulire vaayo bagambe otugambe nti gundi ye yaŋŋamba mbyogere lwaki tomwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba yakubirako kasimu okajjeyo otubuulire oba vaayo kale otugambe nti Kyagulanyi yankubira essimu tugambe nti omukulembeze yali akoze eki yali akulabamu amakulu tolina fenna mu Uganda tukimanyi bulungi mu bantu 5,000 mu Uganda toliimu ab'omugaso ekyo nkikubuulira waliwo abantu betumanyi ne tugamba nti bano ono wafuluma mu statement yense gitegeera era waliwo abantu bajja basobola okugamba naye gwe tukimanyi bulungi abalabe baffe be bakwekweseemu teri yayagala Buganda akyakuwagira oba akyakulabamu makulu teri yayagala Uganda kutereera akyakulabamu makulu kati deni wali tugasizzaaki mbuulira tewali ekyo tewali ate Uganda egenda kwenunula oba oli oba toliiwo oba oli ku saidi yaffe oba toli ku saidi yaffe Uganda tugenda ginunula oba otulwanyisa oba totulwanyisa Uganda egenda kwenunula lekeraawo okwetema amaganzi